John chichi. John chichi. Uyagala chi. Just okwebaka ko webasa. Panangi. John uyagala chi. Chichi uyagala chi. Jangu. Bana kati mchalanga bwakusanga. Kajoni gore wakusanga. Gore wakusanga njagaza chi. Jangu. Chichi John byange ne byagwa. Era wanumbye makaga bino bye nagambye. Ngole chi John. Njagaza chi. Wachichi njagaza. John ni dabana ya andeka. John. Nawe. John nedda. Nawe. Marvin. Wakomye wodda. Nakomye wodda. Sawa zibadde nga 8. Kati wakitoze nonnona. Ne wangambye nti William agenda kuno. William era abana nnonye naye mbadde njagala ggonnone nga ijozza amangu. Badde nkoye. Nawe olugendo walutegedde. Bigenze biti. Tebitambudde nnyonnyo. Wangambye nti ate tuddeyo ate simanyi empapula ate tuddemu tusayininga ogwokubiri. Era ogwokubiri. Anti ono gwe nagambye secretary teyabaddeyo. Teyabaddeyo kati nga bwe nakuweereza message n'ogamba tazze. Kati ate kyakoze mbu n'agamba mbu signature musimanya agiwandika gisindike ku WhatsApp ne bagaana. Kati kweko maama. Kwekomawo ne bangamba nti baagala mukono gwe gwennyini. Bulungi. Leero toze ku kyaki. Mbadde busy anti emirimu gibadde mingi. Ku Sande ejja tugenda ffenna. Ate nange mubuuza lwaki togenze kusaba? Mbadde njoza ngoye. Ku Sande ejja bimalirize nga bukyayi tugende ffenna. Okay. Marvin nkubuulire. Omisinze service ya leero. Ogimisinze. Egenze eti? Enyumye. Pastor abuulidde bulungi. Okay. Ayina kisinza okunneewuunyisa. Mubaddemu abalokose. Abalokose babadde ngabameka? Ababadde nga 4. Kati mwaba abana mubadde mumwambe omukyala bananga nkutteko. Ayina ennaku. Nimabino kimanya abantu balina ennaku. Abantu balina ebizibu ku nsi kuno bingi nnyo. Ogatta ebizibu n'ogattamu ennaku kugamba ensi n'ekulemerera. Abantu balina ennaku. Abantu balina ennaku. Ng'oyinza okubeera wano ng'osobola okufuna siringi kaŋŋambe 2,000 olunaku. N'olyamu oba ekikomando. Naye njagala nkubuulire wali abantu n'2,000 abatasobola zifuna lunaku. Kati olaba oli omukazi. Oyo alokose. Ambuulidde ebizibu bye. Ayina ekisinza okunkwasa ennaku bambi. Talina wakubeera. Kati we babinnyonyoddemu awo ate ngenza okulanga ne Pastor Mpita. Okay. Naye abadde ne mukyala we. Ani abadde ne mukyala we? Pastor. Koza alokose ngambye mukyala. Bangi mbaddemu n'abaami naye oyo omukyala ye abadde n'ennaku nnyingi bambi. Abadde alina ebizibu sina nnaku bizibu bingi. Okay. Kati Pastor n'amunkwasa. Nga bulijjo yabaze bankwasa abantu abalokose mu church. Namunkwasa mubuulirire addemu essuubi ebyo ebintu ng'ebyo naye n'ekirala Pastor kyabadde aŋŋambyeko ne mukyala musumba. Talina wakubeera. Talina wakubeera. Talina wakubeera. Okay. Nga omanyi ebyoku church. Tebakkiriza abantu kusula mu church. Anti jjukira nti abantu be twali tusuza ku church tebaagirongoosanga. Nga bagirekanga bweri kati ne weesanga nti ekkanisa abantu basulako ate baagala gikola ki girongoosa kati musumba n'alekeraawo kuddamu kukkiriza abantu okusulawo. Yes, kati ensonga lwaki? Kubanga bw'aŋŋambyemu awo naŋŋamba ngenda kujja njogeremu kokko naawe tule kuba akumbuuzizza nako. Akumbuuzizza lwaki tolabiseeko omwami wo leero nga tazze ku kyaki ne mubuulira munnyonnyodde bulungi nnyo. Then kwe kunkwasa omukyala nekyewuunyisa n'okimanyi Marvin. Bw'otunuulira omukyala oli toyinza nakukkiriza bizibu by'ayina. Mukyala alabika bulungi bambi yeefaako nga omanyi ndowooza ffe abakyala oyisaako ka lipstick ka makeup oleme kufaanana ate bizibu byo. Amayiga makeup. Ate kati byonna bigana ofaanane obubi ogatteko ebizibu n'ennaku ogigende ng'ogikuba buli omu. Abantu abo tubadde tunnabafunamu buzibu bwonna. Betukyaza ababadde tebalina we babeera. Babeera wakabanga kaabwe kaggwawo. Batuyambako ku mirimu ewaka then ennaku zaabwe ne zigenda. Osuubira agenda kubeera olunaku nga meka? Bwe njogedde naye kuba alina omulimu gw'asuubira. Gw'asuubira kati ansabye ennaku 14. Ne bannange ejjoowa
mukubira kuva jjo takwata ssimu oba yabadde ki oba ali ku ki ne bw'alaba missed call tanzirira kanjiddemu bannange kyokka waliwo pulaani bannange okwata essimu bannange kwata essimu oba ali mu buzibu Joani wanje wasiibye otya ndi bulungi naye lwaki obwedde onneewala nkukubira amasimu toyagala kukwata atonzirira buzibu ki wabula ojja kunsonyiwa naye ndi bizemuuko oli bizemuuko waliwo naakalimu waliwo omugagga waliwo somamu aha waliwo omugagga akwagala kati simanyi wawa omugagga weeye munyonyo akwagala leero ate awo batera obbaamu ne ssente obadde omugambye ssente mmeka 10,000 si za bulijjo ati naawe leka siya 10,000 bulijjo sibize bakuwa Patricia mukwana 10,000 sikyagikolera obusente butono nnyo naawe otegeeza ki wabbye omuzungu ne waba ng'agenda kumpa nkugambye ezo sente sikyazikolera oyagala mmeka amaama omuntu alina otandikira 3,000 nga 3, 4, 5 n'akakaddawo mba mpulira ng'oyogera olulimi lwentegeera 10,000 zingizi gwe wabula nkubuulire ebintu ebyo byantama nze nabivaamu kati nakyuka ndi muntu mulala sooka ondeke n'okundeka nina gwe nninze baayi ena kujja ddi ono omukyala gw'ogambye Yakobo nze kasita omungamba nti ngende munoni kuba ali nze gw'alinamu essuubi omulese ku kyaki mulese ku kyaki I think it's okay kingende kati I think it's, you can bring her no problem ngenda kwangwayo sigenda kulwabyo kuba mulese ku kyaki wenyini okay kale atujje Stella wanje anko wanje bino bijjeewo emmere eyidde ebadde eyidde osobola oba okumbegerako eyange ninde n'ogindeetera kuba nalinze dde emmere tejja ngiteeke wano nagisangawo kale bw'omala bw'oba omaliriza oyinza obutagireeta awo n'ogireeta mu kisenge owulidde kale sonywa bambi okulwawo owayi mbadde mmanyi nti onvuddemu kubanga nninze nenninda nga siina kyenda nze nakugambye ewaffe twaniriza buli abaalokose kale ng'abadde ayetaaga obuyambi bwaffe kati mbadde nina okusooka nenjogera n'omwami wange omwami takifunye buzibu tasobola kifunamu buzibu mukama katonda nga njagala tasobola kifunamu buzibu banange Joani nga mbonyebonye olaba nfunye amaka wengenda okutuuzaako ebbanga neŋŋamba nti kati kampumulire wano nkolerawo obuweereza bwange mukama mulungi katonda akumpera ekyosinga amiina naye okusinga omwami wange oba singa siiye era singa munnange kati tuula motoka tugende ewaka kale ntuule wano mumaaso atuula mumaaso awo kale neyanziza mukama katonda njagala mukama katonda kati katugende ewaka kubanga atulinze atusuubira nti tujja banange kyemunkoledde mukama katonda yekka yayinza obba nsasulira kubanga
Yes, dear. Komyewo. Sister Joan. Mbadde nfunyumiza kugamba dengezo okunona. Twogeddeko. Okay. Sister Joan omwana wange. Eradde. Bulungi osiibye ati. Njebale. Kani kamala okuyakwa kutuusi nga bw'oyogerako ko naye. Okay, kale. Joan. Kiki? Ononye ki? Mbadde ngamba nti omukyala asoose kujja n'akunnyonnyola. Ozze otya wano? Wabula sirina bingi byakunnyonnyola. Otya? Tolina bingi byakunnyonnyola otya? Bana nze nina ebizibu ebimmala. Joan. Ebizibu byo nina bingi. Bw'oba olina ebizibu ebikumala nekitegeeza nti olina bbiri etawo ne wange. Ate nze mbadde manyi kino weewuuba. Yozze otya okubeera wano? Kati kankubuulire. Ekikulu biwanvu wabula bwe ky'obumanya natuuse ekiseera nga neetaaga okulokoka. Nensalawo ngende ku kyaki bwentyo nendukola nenjatula ne bambuulira ki ekyokukola nga sijja kusobola kuyiga bulungi ddiini nga ndi wala ate nga n'obwokubeera wennyini nyinawo wennyini sirinaawo so nensalawo mbeere ku kyaki. Joan, kwata okkuba eryakuleese ofulume ogende. Kati ndagewa bannange. Ononye ekyoyagala ki? Sina kyenjagala. Lwaki ozze okwonoona amaka gange? Tosobola kikiriza nti saagala kwonoona amaka go. Kati oyagala ki kyembuuza? Simanyi bw'oyinza kitegeera naye nze sizze kwonoona amaka go. Bambi nsaba onzikiriza embeere wano eno. Mu maka gonna g'osazeewo okulonda mugange gojjamu okwonoona. Olw'okuba wawulidde nti nno ffe tukyaza abantu abakoloka ku kyaki n'ogamba nti kati kaŋŋende agoono ngoonoonye. Si bwe kityo bwe kyabadde bambi. Nze nazze ku kyaki nga simanyi nti bagenda nakumpa makaago. Amazima Katonda nze kugenda ku kyaki nabadde manyi nti kyaki yegenda okubeera ng'ensuza luvannyuma nnyo omukulu w'ekkanisa. Genda ku kyaki. Genda ku kyaki. Bagambye ku kyaki tewasulayo. Genda ku kyaki. Genda ku kyaki. Bannange. Genda. Kati omuntu yeesigaani. Oweesigaani. N'abalokole namwe. Anya nze nkwesige. Nze nkwesige nze. Nga nkwesiga ntya. Kati nga lwaki toneesiga? Bwe wanguliranga nga nkyali mbwa malaaya esaana wo tasobola kunneesigira. Kati omuntu yeesiga. Please. Walk away. Genda. Nviira. Bwe mbanga nabikola dda so si kati nakyuka ndi muntu mulala nabivaamu. Tosobola kuŋŋamba nti wakyuka ng'osobola n'okugaana omuntu atalina gy'abeera okubeera mu makaago ng'ojuliza ebikadde. Tambula ogende. Wabula nze nali simanyi nti n'abalokole nabo bagula bamalaaya. Gyenva bizibu ne gyenziza bizibu. Kwegamba nvudde mu fulampeni ate nengwa mu muliro. Wabula Marvin bwe simanyi nti okyali mulamu. Sine mbadde manyi wafa. Wafa dda. Twayawukana kuva ddi. Wabula Mukama Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Twayawukana kuva ddi. Mukama Katonda njagala onfuula omukyala omulokole. Nedda. Bijjeemu obulokole, bijjeemu Katonda, bijjeemu biki. Joan, gwe nange twayawukana nakwesonyiwa n'enkyuka kakati tufune ekitwawula. Nize nkwagazaaki. Ate nze kati gwe numbye. Sinakuluma nze nnonye bulokozi. Obunoonyezaawo olokokedde wano. Genda mu kyaki gy'olokokedde. Wabula bannange kati ntabuddwa. Stella. Wanjani. Omugenyi wagenze naye. Mbadde nsaba omuntegekereko wagenda osula. Agenda sula waggulu wansi ntegeke wansi bagenda kutereezaayo. Kati mwalire mu kiri ekisenge kirimu ekitanda ekyokubiri. Kyotakozesa. Kyesikozesa. Otya otandika otya. Wabula kati simanyi.
Marvin. Yes. Omazo okogerako ko naye. Twogedde tewali nnyo kyamaanyi nga bulijjo era. Si musajja mubi. Anagambye si musajja mubi. Muntu w'abantu. Anjogedde nange bulungi nambulira n'amanya ngamye nti Marvin. Marvin bali kubeera bambisa. Bali kubeera abantu balamu. Bali kusimba. Bali kwagala bulokole. Kuba kyemanyi kino kyonna mukikoze lwa Katonda. Amen. Mukama Katonda abaddiseewo. Baadde bamaze bali mu kutegekera bw'ogenda kusula. Okay. Ekitegeeza kati ndowooza ngenda kutwala wano ogenda kukwata wano bwoti. Wano oyambuke bwoti. Bannange mwami Marvin neeyanzanyo neeyanziike. Kale. Webale nnyo okumpa omukisa ogusigalako mu maka go wano eno ogubeera. Neeyanziza. Mukama Katonda abanjagalire. Mu waggulu awe. Kale. Stella ogenda musanga awo. Ogambye nti agenda kusulako? Agenda kusula eno mu kisenge kya Stella. Waliyo space. Waliyo ebitanda bibiri. Lwaki tomutadde eri wansi mu kayumba kali akewabweru? Kali ke tuteekamu amanda. Marvin, eyo soosuzaayo omuntu. Tuggyemu amanda tumuteeke eyo. Kulwaki? Twatandika ddi okusuzaayo eyo abantu? Nze simanyi naye wandimutadde wandimubadde tetusuzaayo bantu naawe ekyo okimanyi. Omuteeka awo bawuwa wali kubanga nze sikitegeera. Nako 14 twazoogerako wane twazogeddeko wane no nga ngenda omunono. Gwe kennyini nonzikira. Siganye twazoogedde 14. Kati obuzibu buliridde. Naye ebintu byonna bikyuka essaawa yonna. Kati ki ekikyuseewo? Kukiraba. Nze ndaba ennaku nnyingi. Ate zitya? Nze ndaba ennaku nnyingi kubanga kati olaba wiikisi 2. Wiikisi 2 agenda kuba agenze. Ate tomulala talina naye buzibu mwana wa mpisa. Olabirawo nti wampisa. Kati kiki? Ate mbadde mwogera gumulabye alina obuzibu. Andi engeri gy'oyogeddemu mbona ennaku nnyingi ate nga kennyini nagenza omuno nanga nkubuulidde. Nti agenda malayo ennaku 14. Zezo wiikisi 2. Ajja kuba yeesooti nze ng'agenze. Kiki? Aina kiri eri ggwe. Takiri nzeka nga naye bw'oli. No tewali buzibu abeerewo. Tewali buzibu abeerewo. Kale kangane ndaye kye bakola ndowooza. Kale. Atoze. Kyekiriwo. Tewali bintu. Nina tabu. Naye gwe tokowa mirimu gya wano. Nakimanyira nze. Owaki? Newe mwali ng'okola emirimu? Era nali ngikola naye lwakuba nti tebyali nga byawanwe gyali mitonotono kale. Naye oyo omukazi ndabanga atumiriza ennyo. Anti talina buzibu. Bannange nze ndabanga omukambwe kati tofaayo. Ngenda kuyambangako emirimu egimu. Okakasa? Ku lanchi ne sapa omwami wano kikyasinga okulya amangu. Ekikyatera okulya. Kale tatera nnyo kulya kya misana kubanga ebiseera ebisinga tabaawo misana naye alya nnyo sapa. Sapa ebiseera ebisinga abaawo. Atugenda kukola bwetuti. Bw'ofumba breakfast ya lanchi ngonayo ogifumba kati sapa eyo ng'ofumba ekyeggula. Nzagala kuba kukolera emirimu. Ngenda bonyambye bana. Buli kimu ngenda kuba nkuyambako. Okakasa? Engoye ngezo. N'engoye ng'onyambako ng'onyolezangako. Anti engoye zino zino sigwazooza? Era nze azooza. Kati gwompita w'okwera ng'ompita nga tuwoza. Ng'oyimunguza. Ogenda beera wano paka ddi. Onjagadde.
Anti munaye emirimu olumugimenya. I'm sorry. Mwatuno nange nkwagadde. Nakwagala from the first day when ayingira mu nyumba. Obenso nalaba omukyala akukambuwalira. So ate nina nebuuzo bungi. Naye tolowooza nti oba nkubuuza tewali buzibu simanya ate nze kikumbuuzisa saagala okoowe manyi namwe abakozi muli bantu muli baana anti simaana ekisenge kyabwe gwakirongoosa era yenze naye sikinaamu buzibu ate oddamu kirongoosa ekyo ngenda kikuyamba anti yaŋŋamba nkirongoosa anti kole bwe tuti kati ekisenge kiveeko nga gwagenda okisiimulanga kiveeko ate gwe anti nkwagadde nawe kakasi ogenda kunyambangako anti kati bino bibadde bigenda bwe kati bino mbadde ngenda sala fruits za anko kubanga bw'aba akomyewo atera nnyo okulya fruits nga yakadda kati kazisale ogenda zinsalirako kanzikwasaganya kati nze ngene njire nga nsiimula anti ozisala bulungi anti kale tewali buzibu neyanzi ate okusala obusazi fruits za anko sizirinaako ttabu mwana ttu ati neyanziza kale omuntu kasita asuusa olunaku lumu aba takyali mugenyi kati nze ebbanga lye mmaze wano era nkyali mugenyi tokyali kati oli wawaka seera wangi mama kyembuuza oyo yani we yali mufumbire anti yeyamulese okuvaawa yagala yamugya eri ku kyaki kyaki eyo yawa eri gye tusabira mama oyo naye taggwa kkombere kakati nange alondereza buli kimu kyogamba kakati emirimu gyabadde gikulemye bakuleetedde mukozi wakubiri akuyambeko ku mirimu nedda just asazeewo okunyamba mama naye nga oba osazeewo okukozesa bagenyi sinza mugambye emirimu kati owulira munnange kakati osobola n'abo abagenyi bakuyambeko sente zebakusasula munnange kati nedda yansanze eri nga nsala fruits nagamba kanyambeko sinza amulagidde omuwala owange yetaggwa kkomereza buli ssaawa alireeta n'abasezi alireeta emisota alireeta ebiyenje n'ebiku kati gwe vaayo nviira maama yesu yeebazibwe mukama waffe yeebazibwe nnyabo amiina oviira wa maama munnange ati nazze wano eno nga kale nange mpulira nga bino ebintu binsuseeko bitya ate buli kaseera mbeera nennyonnyolako ate kakati munnange enzo olinaera kumbulira wandabyeko tonandabako anti kakati kiri bwe kiti nze omanyi naakalokoka ndi naye webalekolokoka munna kati nanoonyezaayo awantu wensobola okugenda okubeera nga ate eddiini njinyikira bulungi ekyo nensalawo ngende ku kyaki kati aba kyaki ne bagamba nti sijja kusobola kukola ki kubeera ku kyaki mbu bo balina amateeka gaabwe ku kyaki mbu era balina n'omuntu gwe bamanyi nti ye akola ku ekyo kyakuyamba ku bantu ababa batalina gye babeera so ne basalawo ne bansindika mugana amaka ensonga lwaki munanye ndi wano ne bakusindika mugana amaka ate gwe tukuyita tutya nojja kummanya kale ajja kummanya naye nga mwattu abantu bano balungi munaye wajja buzinga oli mulokolo oli wakukyaki munnange gwe bakuyisiza batya owange era nayo emboozi eyo nayo mpanvu naye era nayo ojja gitegeera bannange nze bankoze obulungi obutagambika abantu bano balina empisa baagala abantu okimanyi nti nze wano buli wensanga wonawona wennyingira buli wamu wensanga wengenda firiji njigula olaba oli mukwesalira ne kafruit otegedde nanyumizanga gwe banange wano kyoyagala kyolya kyoyagala kyokola tibalina nnyo pressure mu bufunze wano ovaawo leka n'okuleka golowooza okugenda kola bwoti mpa akambe
gwe genda weetuulira nti oli mugenyi atofaayo gwe leeta akambe nze kantandikire awo gwe genda otuula oli mugenyi ate abagenyi tebalina bakozesa mirimu mingi tuulako wansi gwe nnombo kazanirira genda otuleko wansi ofunene kuki leeta akambe kampezeyongere tofaayo genda okakane sisobola ntya gwe mpa akambe nze ntandikire gwokumi saagala kukaluubiriza tofa Sister Gloria ate tuyina buzibu omukyala wundi azze ansanze ndi mukusala ono maama wange munaye maama ono Sister Joan twamujja ku kyaki nga bulijjo tujja tuleetako kala abantu aba beetaaga obwetaavu ku kyaki mbadde munnyonnyoddemu naye ono maama wange anzaala mbeera naye wano ewaka mbadde njakumanya ono muwala wange omumanyidde ebbanga ki bbanga ddene ogamba mwagala ennyo omumanyidde ebbanga ki munaye katonda ye yatugatta ate maama talina kyatamanyi katonda era webalikuliza mwana wo mu ddiini kubanga nze singa teyali katonda nalitambudde netukamugana amaka malungi bwe kati ate omwana omuwala onanjagadde enewe nkwagalamu katono weyongere maaso ono kanjinjogere ne muwala wange mukadde tewali buzibu muwala kanzimala kwogera ne mwana wange Gloria kikyotalaba oliyiga ddi ddala ddala oleese omuguya n'ogwesembereza n'oguteeka mu nnyumba nedda Gloria kino kiri too much wabaki naye wabaki nze ndi nnyoko nze nkutegerera nkulabira bannange oleese osombye naye sikirabangako kino ate kiwasombye wawaludde musota wawaludde enjoka that is a snake musota ongamba otyamba oyo sister laba bwafaanana mulokole waawo yafaanana bwati engeri gyayambaddemu gwomukazi omufumbo lwaki weesembereza sitaani nze nkubulira amazima aga katonda nze ndi maama wo nze nakere bw'oba wakera n'oyonka kugana amabeere abiri omanya ti nze nkwagaliza buli kirungi ekyomusi naye kakati nze nkulabula ogenda kufuna ebizibu ate toŋŋambanga bw'oba olina amagezi mu katwako kwata omukazi oyo omugye omuzze gye wamugye kyaki tebeebakayo kiri ekiyumba ekikadde abalala kyebeebakamu tasobola kwebakamu bali abaana abakuba eŋŋoma bajja kumulya bw'aba nga afumba okukusinga oba sindaki nga ategeka ennyumba okukusinga omulese enda ali eri mu kiyungu kyo yeetaayaya ali mu kusalira balo fruits naye guba wabaki fruits zammwe mwena mwena yalina okuzisala fruits bulijjo sitera si yabikolako lwaki oyo bw'aba mugenyi olwaki emirimu togirekera kalye akakiga kaffe nekagikola lwaki togiwa sitere gye emirimu n'agikola ekigenda okuddirira okimanyi ngenda musanga mu kitanda kyo ng'ayala obuliri bwange nze mbwe eyalira maama sinaddako nga weweeta bbaawo kati mulokole munnange mulokole gwe genda ku kyaki oli akusalire wotameroni si bwe kiri maama n'ebinaavaamu ekinaavaamu kyonooba kabwoti tompaako omanyi nze nnengerera bwala ate munnange nze munnaye ndi mukulu nze nakuzaala nalabaalaba dda mama abantu bakyoka okugambye nze nkubulidde maama kati olwo atandise okuyomba buli kimu agenda kuba akiyombera obudde oli eno wedda ndi wano eno akimanyi ondese eri nga neebase kyokka nonterako kakatuuni kati mubi si mubi naye maama walemera mu kwagala katuuni anzi munaye katuuni anyumira nganyumira jasi temumuwa buwibudde naye wamuwa obudde n'omugoberera bunyuma naye anyuma gwe muwa buwibudde ojala nga butandise okukunyumira bunyuma si mubi oza bukyali bw'abaana bato esimu yange eriruddawo
abule simu yo simanyi wogirese. Yabadde talina nno muliro. Yabadde talina muliro. Simanyi we wagirese. Munnange. Obuntu buno olwairo buwomere bukamala. Yabadde nnungi otamala. Ate Stella ngambye nti ennaku ziri emabegako. Mbuzi badde nga nnungi mbwera ng'ozirekako. Ate mungu azikukolera so kati. Akalero kasufu. Ndowooza Uncle Marvin agenda kawoomerwa. Kuba kasufu. Ayagala nnyo watermelon. Mukagezeeko. Nange nkaagadde nno. Obedda ndiye. Ng'oleese emyokka yokka. Sorry, kandeete endala. Marvin, Joan abadde akoze watermelon. Sooka oli. Ojula oli. Nze nno beddanga nalidde. Walidde dda? Ali atofaayo oli buziwulidde. Nalidde dda ate omanyi watermelon zikusa. Naye era eno ndaba yabwerere. Kubanga abaagala nanze ndowooza wabanga omukwano weeguli musobola okukozesa eyeemu. Anti mukozesa eyeemu emala. Kale tewali buzibu toyanze. Eno ne wenjizaayo kati. Tewali buzibu. Ogwo gwe bayita omukwano olina okuyiga engeri gye bakwatamu omusajja mpola gyayiga. Watermelon yawoomye nnungi. Ano olya melon. Nnungi. Melon lya tofaayo lya. Obadde ndi mukulya. Nze saagala melon. Onaalya dda tugiteeke? Sijja kulya melon. Ate lwaki? Yatandika ddi okuntegekera watermelon kugiri? Yatandika ddi? Kale totandika bintu bya maama naye abaana okwogera ku bintu bye. Kati buzibu ki? Oyagala ntandika okulya ebintu byategese? Enjiri? Just watermelon. Akidde mu njiri? Jimpe mpa leeta ndi. Marvin ngenda kusalira. Kankusalira eyiyo ogirye anti ogaye toyagala kulya byona omukazi. Ezo nazo na watermelon. Ati leeta njiri. Ezo na watermelon kankusalira eyiyo. Nga mubikomezaawo. Munaye Marvin azigaanye. Kiki? Ezo tazaagadda ngambye nino musalire endala. Era nsabako kambi. Azigaanya ngambye nze mba musalira watermelon gyagenda okulya. Abula siggwe. Ate kagundi bulijjo wa musalira Stella. Munaye za Stella azirya. Kijja kitya. Naye ngambye ezo tajja zirya. Wabula banange oba alowoozezza nti naye nga ndi muyonjo ekimala. Oli muyonjo lwayagala nti nno oli mukyafu. Kati omanyi kyoba okola? Teweekooya. Manyize saagala okola emirimu nga wendi. Zino zennyini zino ze tuba tukwata tuteeke ku. Nedda munaye Joan tekijja soboka. Ne bwe naazitwala ajja tegeera nti ezo si nze nzisaze. Kuba esanga azimanyi engeri gye nzisalamu. Tonyiiga. Gwesebo. Ziri si meloni. Olya meloni za kala ki? Joan, kiki? Ziri si watermelon olya meloni za kala ki? Watandika ddi okuntegekera ebyokulya mu nnyumba mu? Nyinza ate okusala watermelon nongamba mugwe tozirya. Nkubuuzizza. Nga tozirya otya? Watandika ddi okuntegekera ebyokulya mu nnyumba eyange? Naye watandika ddi okugaana ekyokulya kye mba ntegese? Kyokka Joan, njagala ombuulire amazima. Kati kiki ekyakuleeta mu nnyumba muno? Ekituufu kye kiki? Gw'olaba kyekyandeeta? Wajja kubeerako wano kumala nnaku 14 kugenda oba olina ekintu ekyali ekyakuleeta? Sirina nsonga yonna yandeeta. Kati era saagala olowooze nti nina ekigendererwa kyonna as to I am here. Yes. Naye ate wemba nga nkoze akantu akatono just okusagulya buli kukyema nteeseteese n'ogamba mbu gwe tokyetaaga. Kati kankule gwe Marvin gwe manyi tokyukanga. Tosobola kugaana kyakulya kyembandege. Emyaka emeka gye namala nga nkutegekera. Kyokka ate wajjange wange n'olya n'omaana odda wano eno. Kati mbu weefulamu kati tokyayagala kulya byange. Joan, ebintu ebyo bya myaka emeka? Oba myaka 10 oba 3 kiri nti byaliwo. Ate kino kye weekwasamu nze najja makaago simanya nze kutabula si kyekyali ekigendewa kyange wabula nagwa ku muntu gwe nali nanoonye dda. Banga dene ngo nebuzabulizaako nga wambulako.
kati nokola plan nosalawo gye sakola pulani yate nagikolera wa tulina okukwasaganya ensonga eno nga bwe twali tugikwasaganya ogenda kuddamu nkulabirire nga bwe nakulabiranga kubanga nekisooka mukyala wo talina na buvunaanyizibwa otuula otajja otudde n'ogenda oba mu kisenge kyo gwe ne weebaka omukozi n'akutegekera ebintu nze nakuwanka ebyokulya by'omukozi Joan naye lwaki abasajja temusinga nkwegayiridde tambula onviire Joan wano tolinaawo kifo nekyakuleta simanya weerokosezza simanyi ozze simanya bakubudda simanyi bakubuganya simanyi bakoze bitya kiki ekituufu kyekiriwo Joan naye Marvin kyogamba tokyasobola ddala kulya wadde n'ekyogula kyemba ntegese kiki mazima ddala ekyo kyennakukola ekisooka wambulako obubuzi nga sitegedde nawajulaze n'otambula n'ogenda Joan nakyuka nange nakyuka gw'olaba bwe nnali bwendi okyukira mu maka gange Joan ate ovudde erino Joan Marvin mbadde nkuteddeko tutono sokoleke bino bipisi nga binene nnyo bino bipisi byenjagala bino bipisi byenjagala thank you ddala twongere tusale it's okay it's okay tagenda kumalawo mbadde ndowooza tufune akambi twongere tusaleesale nze nagambye Marvin nungi eno enungi nnyo kale okimanyi nti omwami wange yeewunyisizza ataati nakwata bipisa ebinene nze no ndowoozeza nti oyo muwadde oyagala mwejjako munaye nedda gwe kyovola yabuganya obubo butono kitegeeza ennene zeyeetaaga naddala nga nze nzisaze kyovola naggayo newonatwala kagenda mukyala musuwa omwami enaku 14 yalaba nnyingi era zaatuyombye ewaka owoolaba agambye ozigumiikiriza simanyi alabika omukyala teyamusiima ono gwe mwampa leero ate nga bambi yakalokoka ate ayina tagira ddala okuzzaamu amaanyi obutamwesamba tugenda kukola tutya simanyi lwaki tebakwatagana abasajja lwaki tazigumiikirizaako tetulaba mwegayiriddeko amugumiikiriza ennaku 14 bwe ziba ziweddeko Joan ajja kukwata ekkuba agende kituufu kuba talina buzibu oba omuleete omuŋŋambira gitwogeremukko tulabe kuba kati olaba omwana oyo yeetaaga kukwata mpola kugumiikiriza nnyo yakalokoka alina ebizibu bingi bambi yeetaaga kisa kya Mukama kumubeerako kyokka ate Joan sinnamufunamu buzibu wadde tabulina tabulabika obuzibu nange mulaba tabulabika naye kiki mukyala musumba kale tubona twogeremukko nabo kwogera tubanadde njagala njogere ne musumba yennyini naye ndaba nga tekyetaagisa oli mukyala munnange kandi kulabira eddala nkubuulire kuba omukyala ono mwe mwamunkwasa nga bulijjo emunkwasa nga abalala badde tutambula bambi kale nja kwogerako ne Joan n'omwami wo nja kwogerako naye ne musumba nja kumugamba ayogereko n'omwami wo musumba yandyogeddekoko n'omwami oyogerekoko ne Joan tulabe obuzibu buvaawa tutereeze kituufu genda gamba musumba ayogereko n'omwami wo naye nga talabika kumwesamba mangu kiki simanyi nolowooza Joan ngenda kikola nti nikiwala ogenda kikola oti ekyo bannange Sam ekyana kinfuukidde akabasa nali nno mubiyita bintu byakusaaga supagulu Sam nali nkyuse nga sikyayagala kudda mu byaba malaaya naye Sam malaaya gwe nagula yanfuukidde akabasa kati naye omanyi kyoba okola ekiwala kigobe nakyuka Sam nakyuka amazima gakatona mugulu nakyuka nembyesonyiwa guno omukisa gwankutte bubi nti omula yagenza okujja okulokoka bwayagala kuva mu bwamalaaya ate nalokokera mu kyaki nange nyini gyendimu nga nagula mwana muwala oli okufa obufi nga nokuwola akuwola tokijjukira ekyana kyampolanga n'okumpola mutayi wange temwejjukiza amabanja owaayi nekigamba nkubanja oba yakuyanonyi mabanja simanyi
nange neetaga omugoba otya kubanga agenda kwonoona mbadde mmanyi nti pasiti yange yonna ebyema byagga byange byonna nabiziika naye kino kyazze mu bulamu bwange kyakomyewo simanyi bwe ŋŋenda kiziikya mulundi gwakubiri kyesonyiwa tubanze nandi mukutegulidde oba kuba naawe akumanyi naye yakyuka ekitakyukanga ekitegula ekiza omukuwa omutegulemu omuntegulire waka nyamba ate wenamutwala nange ne bamuntegulako kuba kati wane waka wakiri ajjeewo gw'omusuze kuba gwoli wekka gw'omusuze ate nange nyinza okuba n'amafuta tomanya banna omulaba abeera mu ntebe yeebase talina buzibu bwonna bwati bwabeera Joan banaye onkanze nze simene kyengenda kukola mbweyoko kulikayo Joan Samu uyo Samu omuleese omugyewo owaye ebyo tubeera naawo bimanyi banange temuteŋŋana Joan nga yeggwayo wuyo nga nsanyisa okulaba watuusuutya wano oyo tabikugamba owaye mubuuzi oyo tabikugamba nange simanyi nange nalabiraawo ngazze gwe mwana gwe munange nze we natuuka ensi yagenda nenkwatamu awo squeeze nenyweza neŋŋamba ansi tejja kunyweza kati yakuteera wano tuli bulungi wano wano wali amaanyi suubira gye wano kubanga mbadde simusuubira mumusanga munange nalokoka ndowooza ensi yonna wakola ki nalokoka era nze gwolaba waniino nkeera ku makya nensaba ekiro nensaba siva ku kyaki olaba omwami oyo tusaba wano ku makya tulina ffenna bali mu nyumba muno tusaba nze mbadde nsaba tugende tusabireko ewange Joan ono ewakaawe mugendeko mubeereke naye yalokoka ye bannaye ngaate kirungi kagendako nze kulaba nalokoka era kati kyembadde njagala tugende tusome bayibuli tugende mu bayibuli study ewange nedda ate wo tewajja kutukolera kinyuma nnyo ne tusaba nga tuli nedda anti kinyuma nemugenda ate lindako ate bayibuli tugisomere wabe mukyala woli ati naye mulokole lindako tebanga bayibuli gyentegere no sigyali mutegedde tugende bayibuli gye tusoma wano no sigyagamba yenyini gyagamba tugende ombikulire nnyiriri mugende munyiriri mulabe nno ntantantata gweri tugendewa kati kankubuulire bwe bubanga mmwe sitaani akyabalemeddemu wabanga sitaani akyakulimu nga tolokokanga togambanga mukama katonda nsonyiwe ebibi byange byonna onfuula omuntu omutuukirivu totwesembereza Joan tolimba tokyukanga tolimba okusinzira we nali nakyuka era nkuleetedde Samu ogende ne Samu jangu tugende nzikiriza tugende Samu yagenda okunkyusa byogamba busakyuka Samu yanabinkyusa tugende twatula obulokozi ewange tubyatulira wuwo ewange ojja kwatula ku makya kawungezi lwaggulu buli nnaku mutwale genda ne Samu nedda sebo yatula obulokozi tolina gyogenda kundola tambula ofulume n'okufuluma waneeno tonzikiriza mpozi oyagala kati nkugireyo ngatto fuluma kati kankubuulire mukwano womanyidde navaawo sikyali grade zammwe ez'okukkubo nze ndi muntu mulala nnyo ate nalokoka nakyuka naye tula obulokozi fuluma n'okufuluma genda mulabe ajja azunga nnyini asiriwayirako anoonya okunziza mu byekisiru bye navaamu edda omuntu alokoka namaani adde emabega ayagala okunyononera obulamu nze nakyuka kati gwe kati weefuula nti oli muntu mulala nnyo wangulangulanga waneno kati weyogeza biki ogenza okulaba nkati klasi yange yoyoyo simanyi kyenjagala mpita mwana muto ompita musiru simanyi kyenjagala oyagala ki ŋŋenda mpola oyagala ki ŋŋenda mpola
oyagala ki? Nonsense. Nsiriwalirako nnyo. Banange mukyala Musumba ng'olabika bulungi. Bannange we bali kusiima naawe olabika bulungi mukwano. Kitiibwa kya Mukama. Amiina. Ng'okedde mu kansolingi kiki? Ng'okedde nnyo. Namu obuntonto bwange obutonotono. Nina ekigezo Mukama Katonda kye yangezesezza. Kye simanyi ntya bwe nkiyitamu. Mbuulira. Munnange nno siikubiiseeyo. Nze nina omwana wange. Kituufu mu biseera byange ebyedda nazaala akaana kange ak'obuwala. Bwentyo neembeera nako. Taata waako nali simulabangako kuba nabeera naye sitagamba nti gwali mulundi gumu, gyali emirundi egiwerako, naye olw'okuba nti buli w'obeera kale kaze nga bw'ontunuulira omuntu ayinza okulowooza nti oba oli awo obeera n'abasajja nga bangi. Kituufu okitegeera naye ng'ate nawe obeera n'abasajja 10 era obeeramu n'oyo omu oba owulira ng'oyagala era nga kibikubeerera kyangu nnyo okugamba nti kanfuna olubuto gw'ono omuntu. Kituufu. So munnange bwentyo nazaala era omwana nembeera naye omusajja ono teyategeera nti nazaala. Baaba naakubulako. Naabula omwana naakula kuba muwala waffe kati akulidde ddala. Naye naddamu okusanga omusajja ono ng'ali mu maka ge. Muno mu Kampala? Kuwa? Nno nga si maka gokka. Otyo? Nga mufumbo ate ow'empeta. Muwala ogenda naye kajjukira omuntu ono nali mwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna. Ate ye taata w'omwana wange. Kati yawasa muwala. Yawasa ogenda kukola otya mwana wange? Simanyi. Mufumbo nno wampeta. Simanyi bwe ngenda kukikola. Tukireke. Ate kati omwana bwe mba nga nfunye akakisa omwana ono n'abeera ng'asobola okulaba ku taata we. Oba otya nti taata we ayinza okukkiriza entuddamu netukola ki? Nemuddamu ne mwagalana? Simanyi bakisoboka. Kuba kati mufumbo wampeta. Kati naawe wenzijjidde mu kanso nga simanyi kyenzizaako. Naye tukoze tutya eky'omwana ono nga tekirina ennyo. Ebyo naye nga tusabeko Katonda byonna ajja kubitereeza. Tusabeko zibajjuwani tulowooza okukyusa. Musumba kyewankozesa akitegedde. Ate kitya? Nokkiriza omukazi agyewaka ewange olunaku lwesazze kusaba nga sitegedde nakutegeera bakusooka kunkubirako ku ssimu. Marvin, onsaasire naye nayogera n'omukyala. Nze ne ndowooza nti ndowooza omukyala yajja n'ayogera naawe. Ensonga eyo ne mumala ogitereeza, then omukyala n'alyoka ajjeewo. Muze bwe yaŋŋamba nalowooza nti saabitwala ng'ekikulu naye ndowooza nti oba muntu ajja kubeerabeerawo kaawo naye ndaba sibitegeera. Wandize n'onsaba olukusa n'onkubira ku ssimu nentegeera omuntu ani ajja nensooka mulabako nendulaba omuntu azze tategerekeka talina mpisa. Marvin, ekyo tokyeraliikirira kubanga bwe tubeera mu buweereza obwo bwonna buweereza gwe mugumiikirizeeko ekiseera ekyo nga bw'omanyi nti naawe oli kakiiko k'ekkanisa akafuga ekkanisa eno. Obuweereza bwaffe bujja bwe butyo, waliwo oluusi lwe bukaluba. Kati mu kiseera ekyo ky'oyitamu obuweereza bwe bwakalubidde kye kiseera Katonda w'ayagalira ali mu kukema alaba osobola okugumiikiriza. Gumiikiriza embeera z'omukyalo ono. Ekyo ekiseera kigenda kuyita era ogenda kukiyitamu bulungi bw'onoomaliriza empeera yo ogifuna ey'ekyo ky'okola. Yakatambulako ennaku 7 n'empula ennaku 7 esigadde gulinga omwaka. Marvin guma. Jjukira Bayibuli ekisomesa bulungi. Mu Hebrews Bayibuli etugamba bulungi n'ekinnyonnyola nti abagenyi abo be tukyaza tubaanirizenga mu maka gaffe kubanga tetumanyi mu bagenyi abo mwe mujja okujjira malayika. Gweoyagala kwesubya malayika mu nnaku 7 zokka ezaakatandika. Nsumba nedda olimba. Mulokole saagala oggwemu maanyi. Ebyo bye bigezeso bye tuyitamu mu bulamu. Bwe tuba tuyita mu bigezeso bino eno wabeerawo ate ekiseera eky'omuseetwe. Kino ekiseera ky'olimu kya kasozi okuggyako mpozi ng'oŋŋamba olinayo ekirala ky'oyagala okugabanako nange ng'okisirikidde naye bwe waba nga tewali nsonga ndala nze ndowooza ebisigadde ojja sobola obbigumiikiriza. Musumba tewali? Tewali? Tewali. Mbadde nsaba Marvin ennaku 7 zino ezisigaddeyo ogumiikiriza omukyala agenda kuvaawo ewuwo. Marvin
Chichi. Kale musumba kale. Kale. Oli bulungi Mavin? Sina buzibu ndi bulungi. Tolina buzibu. Sina mutawaana. Kale. Kati gwenya. Wannemesa omusajja ate n'omala n'ogenda ewuwe. Like chichi weeyita. Weeyita ki? Omusajja oyo omwagala. Ebigambo byo sina bingi. Nja kuddamu ebigambo bitono nnyo. Kubanga olabika kyoyagala tokimanyi. Otegeeza ki? Ebiseera bino obadde onneebuzaabuzaako kukubira tokyayagala kwata ssimu kumba oli mu maka g'omusajja. Nga ndi bize. Kati lwaki wamuŋŋaana ng'okimanyi nawe wali omwagala? Gwali yagamba nti nali mwagala. Okimanyi yali ayagala nze, si kyo? Wakuba ebintu ebimu mba sigenda kunnyonnyola from A up to Z. Bintu bingi ebyatuukawo wakati wange n'omusajja oyo bye sigenda kunnyonnyola. Wabula oba owulira ng'oyagala mbinnyonnyole ekyokukola nkimanyi. Anyway, osobola kumpa ssente nze n'enkivaamu. Nkuwa ssente we ssebo gw'okiveemu. Ne muta. Tokyayagala nakukola. Mbuuza mmeka? Meka? 5 tugende. Olimba? Pa 5 mute. Pa obukadde 5 omusajja mute. Oba si ekyo ngenda kujjamu agamaka nga kwonoonere nkonoonere buli kimu. Gwe kunyoonera amaka gwe. Kikyokola ki? Gwolina kyosobola kunkola. Ogezaako ko. Tolina kyosobola kunkola. Okimanyi bino ebintu nze nabikuyingizaamu kitegeera? Kati kyotegeeza ki? Olabigirizaako omuntu alina maana afuuka muzibu nnyo gy'oli. Ndi munene ku ggwe. Nkusekeredde. Tontegeera. Wafuuka ddi omunene gye ndi? Owulira oyagala ssente oba omusajja? Njagala ssente oba ota omusajja oba sina kindi agamaka g'olimu kweyagaliramu. Manyiyo n'omusajja mumanyi. Kale. Kati kola ekyangu. Kwata ssente ompe oba byonna obifiire. Kale. Sawa nakuyingiza ku street nayo yagala kummanyiira. Kubanga tomanyi. Stella. Stella? Wanji auntie. Obadde na kumpi. Mbadde wano kumpi. Mbadde wali mu kisenge. Kaakati ebintu ndaba sikyakutegeera ennaku zino. Ate ekyo auntie. Ennyumba yonna yonna tokyagirongoosa bulungi. Olowooza nga waddugala. Gwolaba watukula bikusanyusa. Mbadde nakabasiimula auntie. Ani yakuyitendeka bino nti basiimula we bati? Auntie Gloria yaŋŋamba nsimule ng'eno wansi w'entebe bwenti era bwe nkoze. Era n'akugamba nti obuto buli bulina kubeera muli? Yaŋŋamba buli bwo bubeere wali. Entebe n'akugamba nti ebeera awo? Si we bati bakola. Kati njagala nkuyigirize omukyala bw'alongoosa ennyumba. Kuba essaawa ya leero oyinza okuba nga oli wano okolawo obukozi osasula ate enkya n'ofuna naawe amakaago. Kati olina okuyiga engeri gye badizayiningamu ennyumba nebeera ng'enyumirwa abalabi. Kati n'ennyumba tenyuma. Kati ekyamazima mulimu ebitanyuma. Sooka otunuulire. Eno entebe omuntu amanyi odizayininga ennyumba tasobola gikwata n'agiteeka wano ng'eno space weeri. Eba ina kudda wano. Ate kyenkuyigiriza kyenjagala okwate kyolikola ne makaago. Kati tugize wano auntie. Definitely kyengezaako okugamba. Naye baaba yetaaga Gloria abaali akusiku mmere. Nze okwonooneka. Kati sooke tusikemu bano oba katono. Wano ebintu binnya byetaaga okutereeza. Ate wali buzibu auntie tujja kubitereeza. Olaba mulimu ebintu wano byendaba nga nkola nkadde. Bannange Gloria. Kayinza ng'oli anti kadde kalina kuva. Kagenda vaawo. Omuntu n'otamanya bintu we bibeera oyinza bikola. Sooka obeere nga gira entebe eri. Naye bwenti ekikusaganya ebintu bimalira budde bintawaanya. Nedda gwe mbulira we manjisa. Sika y'entebe. Ogyongerewo katono eno katono. Kagenga ate. Kale ne bateteredde kati ssaawa naye ndowooza otandise ofuna ekifaananyi kyenjagala. Ngagitereeza bulungi edda. Ekifaananyi kitandise okuvaayo. Kati
kati n'otunuulira ebintu nga bino ekyo kifaananyi kya anti kifaananyi kinaawe kino ekirabika weebati balinga bye baakaka obukasi oba bye baakuba emiko kinyuma tolanga kinyuma osooka omulabe laba enviiri olaba naawe essaawa ya leero siteera wange akaviiri okasala n'olabika ng'olabika bulungi kati kwata kino ekirundi kiteekeyo eri wansi tekirina kulamabega gyemanki we banaabeera baagala tanyiige gundi nzaawo amateeka we banaabeera baagala bajja kuddamu beekuba ekifaananyi ekiri ku mutindo okitegedde bwe nti wenjagala ennyumba ebeere nga erabika wakati ebisinga ndaba alist kale byagezaageza kati emeza tugizze wali beerewo bulungi wano weebadde ate weebadde okakasa ebaddaawo ebintu byonna byonna mbikyusizza era saagala bive mu oda mwembitadde kale anti ebintu byabalemu okukola mubeera wano mulya buli mmere ya musajja temulongoosa kati olaba nga binyumye kati wano omuntu atuula n'olatta bulungi kamuvi n'okalaba buli kimu n'olaba nga kitambula ngayo wakibala kati ne bodda ku mirimu gyo kale anti oba kati ntandike ntya kulikayo nvudde gyebale kale nawe gyebale naali badde nsobola okusukkako wano naye kanerekereze ejjumba nga ani agikyusiza ennyumba bw'ati ate ani ayiiyo okusinga nze gwe tebikunyumidde bwakyusiza nategedde nti ogenda kubyagala omanyi omukyalo omutetenkanya ate era ayagala ebintu ebiri kilasi ebirabika obulungi alina okubeera nga buli kaseera abaako n'akapya kayiiya ekifaananyi kiriwo ekifaananyi nakitadde gye kirina okubeera nakitadde we kirina okubeera tekirina kulabibwako muntu yenna kirabika bubi mu bifaananyi byonna ekyo kifaananyi kye twasigaliza tetulina bifaananyi byambaga byonna ebifaananyi byafa ako akafaananyi twakekubya kuha nemmuunuko kake tulina kati mbadde nkusaba ekifaananyi kizzeewo kyali kirina okubeera kati tukole bwe tuti olaba tusobola ofuna akafaananyi nga tulimu aba kagenda kunyuma kuba kati jjukira omukyala wo namulabe alayika tasobola kupozinga bulungi bifaananyi katona kati kamu abasatu nja kubeerawo nti naye agire kajja nyuma kajja kunyumira awo abantu babeere nga Joan ani akuwa olukusa olutandika okukyusa ebintu mu nnyumba tiwali nalabye nga kinka ekituufu wajja kutere kukyusa nnyumba oba wajja kufuna bubuda wabula ontamizza ekibuuzo ekyo kimu bibiri wajja kukola ki wajja kukola ki gwe tosobola kutegera kye najja kukola buli lunaku nenkunywera nti bannange munnange bulokozi bewandeeta munnange gwolowooza najja kukola ki entebe eyo gizzeeyo gye wagijje emmeeza ogijjeyo n'ekifaananyi kyagala wali Gloria wange ki ekigenda maaso ezo entebe nezikyusizza n'azijjayo zirina okubeera emmeeza nevaawo ekifaananyi nakyo nekivaawo kati oli gwobuuza talina n'ekimu kyategeera Joan wamalabayo kibadde bwe kiti mbadde waneno ne gundi ngenza okulaba mbutuufu nga wentuulawo siraba bulungi kiri eno ate ng'omuntu wabeere waka olina okutuula mu ango woolabira buli kimu so ne mugamba tukole bwe tukyuse entebe si mu bubi nga njagala kale singa oba omugenyi abazze maybe tomorrow nga yabaddewo okwo ennaku nga 3 emabega alabawo enkyukakyuka nengamba kankikole kibasanyuse mbutuufu munkoledde ebirungi netaaga okubasasula noonyezza byensobola okukola ebibasasula okubalaga okusiima kwange sokooleko omukyala nnyambe Gloria bintu bino bizzeewo bwenanga bibadde ina okubeera njagala kubisanga bizeewo naye Joani bambi nsiima lwaki oyagala okunyombesa omusajja buli ssaawa nsaba kunsonyiwa amazima tunuulira eri entebe gy'otadde wali mu nsonda nedda eno entebe nabadde sigitaddeko nnyo tukitaddeko kati anayagala okutuula n'ayitawo okugituulamu ekyo kyo nsaba kunsonyiwa kati ekifaananyi kyange kikoze eki ekifaananyi kyo ensonga lwaki nkijjeewo mwali banyiivu nnyo nenjagala tufuneyo olunaku tugende mu photoshoot tukuba obufaananyi nga bulungi obugenda okubeera nga bubaweesa ekitiibwa ne mu kkanisa twali banyiivu naffe twakyagala
nedda kati gwe oba tokyagala ffe tukyagala omanyi nze nakwagadde mu nda yange nempulira nga njagala nkolera ebikusanyusa byokka Joan tekina kikinsanyusiza mwadde n'omulundi n'ogwo era mbadde nga situla entebe etugizeeyo nga weerina okubeera n'ekifaananyi kiddewo situla entebe etugitereze wano weerina okubeera ekituufu kiri nti yimuka tusitule entebe ate oli mukunkambuwalira goli byokoze olabye gye ebiri nze mbadde njagala kubasanyusa naye ekituufu kiri nti ononsonyiwa naye sijja kusobola kusitula ntigiza ani yabisitudde nga mubiteekeeno omugongo gunnuma mwabisitudde naani omugongo gunnuma kyoba okola yita gundi wajja akuyambeko ekifaananyi kyange mwakitaddewo era naye ayamanyi gye kiri Stella bino ebintu gyowani yabikyusizza naani yangambye tubikyuse gwe bulijjo olaba mbikyusa nedda naye angambye mbu tebinyuma nangamba tubikyuse ekifaananyi kyange kiririddawo agambye nkijjawo nkiteeka eri bwansi bw'entebe naawe n'okiteekayo lwaki okitaddeyo ate yangambye tomugambye nti ekyo ekifaananyi nkyagala mugambye naye naagambye kakijjeeyo n'omukkiriza akyuse ebintu byange taba gye mukitadde kyabakoze eki yangambye nkiteekeyo anti eri tukyuse entebe zino tuzizeewe zirina okubeera olwo todamu mukkiriza kukyusa bintu byange nga siriiwo munnindanga kuno kwetumiikiriza kwennyini nnyini gitereze nga weerina okubeera simanyi alina ekirala kyakutteko tewali nebyo ebitabo byona byona bizzeewo bwe birina okubeera obute bwonna bwonna buteekemu bwonna kale anti nagamba obirabye olwo nno kati ojjirira omukazi we yatandise otwala obuvunaanyizibwa eddiiro lyonna liyinga likyusizza ebifaananyi abikyusizza abijjo egyo biyina okubeera mama mbitereezezza era kati ninga ne mbuliri atandika ayo yo tasobola kugendayo kuba akimanyi ekyo mpulira ntiddemu naye nsuubira olaba bye nagamba olwo nno bitandika bitandise ate bitya maama bitandise Gloria bitandise bitandise akitegedde nange byakoze nange sisanyuse nagamba nkubuulidde Joan mugambye nti era nange bimbisizza bubi era kwe kukwata ebintu byange nembitereeza nga ebirina okubeera maama naye buli kaseera oba oyagala kuyomba buyombi ne bw'omunnyonnyolera ekintu takitegeera ye buli waba ayogera nawe era kuba kuyomba Sister Gloria kimanyi kyenkoze tekikwesizza bulungi nsaba kunsonyiwa ne kati gwe naye wabadde ofaaki ekigendererwa kyange tekibadde kyakwonoona nnyumba nze mbadde ndowooza we naakwata ennyumba nengikyusa ogenda sanyuka omuntu osooka n'omwebuuzaako kati buli omu ali mu kunenyanzi mami nsaba kunsonyiwa ebyo byawedde wabikoze ne bibaawo munaye kati ate nina ekyokuzza byawedde tongoba ani age nti ngenda kugoba kati mbawulidde mugamba ngende era buli omu bw'ayogera singa sinzira singa wagenze dda naye ekyomukisa omulungi nina kuzo zinaatera okuggwayo kati kiki ekikaabi nange ekintu kyewakoze ekyo tekyabaddeyo ge mazima maama ayombye Marvin yannyombesezza ninga nze yakoze ekintu ekyo wanje ennaku zisembedde ezaaki ezo Joan
ennaku kazo zisembe naye zibadde zikyabulako ennaku 7 si nakunya nakunya zaawe ennaku 7 zaawe ennaku si 7 ennaku 4 ennaku 7 Joan olina ennaku 4 kakana kiki obusungu bwaki sirina busungu nno Sister Gloria bambi mukakanyeko obusungu bwaki kubanga amazima ga Katonda bwenva wano sina gye ngenda kulaka talina kyatamanyi sina muntu wange yenna nze gwe mulaba nina ebizibu bye ssaabagamba tokaaba nze golaba embeera yange teyali nnungi tokaaba nensalawo okuyingira mu bigurupu Joan tewali muntu atalina bizibu mavini ate kati kiki bambi munyambe temungoba ebizibu bye nina bimmala setaga kugattako kyakunoonya wakulaga nze nagenda amubuzayo ennaku 7 ono jasa ayinza okuba abadde abalabubi sennaku 4 ennaku ziri 7 kaba amaziga kati mazima akoze ennaku 7 ngenda kuba mmaze okwesootinga wakoze kutuuka awo tolina bakuyambyeko kintu kitono nnyo ennaku 7 olaba ebizibu byange ebyo bingi naye erina ekisinga okunnyiga ate kiki kyekyokubeerawo nga sibeera na mwana wange Joan olina omwana olaba kati bye biki ebyo omwana wange obiraba byenkugamba ate kati kiki Joan omwana aliriddawo omwana alimu nina gwe namuteresa wateresa muterese kati jo lwaki tongamba nti omwana gyali munange ebizibu nina bingi nali saagala kugattako bizibu birala akuze omwana oyo namuzaala ku musajja gwe mmanyi obulungi kati ate kumuteresa obwo teresa lwaki tewamuwa kitaawe omusajja yambulako ani lubuto teyategeera nti yali anfumisiza olwo kati laba afuna n'embuto mu basajja batamanyi amala gafuna bufunye embuto eyo nsobi ekolebwana oyinza okufuna olubuto mu muntu gwotamanyi agambye omusajja amumanyi afunisa otya olubuto kati aliwa aliwa omusajja aliwa alimba kati oli mu kuyomba oba si yomba kakana nnyonnyola obunnyonnyozi nti mulekeraawo okuzaala abaana mu basajja bemutamanyi gwe nogayo nafuna olubuto omusajja nga tomumanyi kati aliwa mavini kiki naye omusajja mumanyi ali mutwaliyiwa taata we nange lwaki yamutwala we bwaba mumanyi tamumanyi nzewa temunteeka mu bintu byammwe bitategerekeka owulidde mbadde nsabayo akasembayo gwamanyi bisaba oyo zisibisaba kumanyi kati anabyaŋŋamba toliiwo bisaba ono zitombuulira nsaba kuleeta mwana wange bambi mukazi munnange oliriza ennaku yange mbadde nsaba omwana wange mmuleete taata w'omwana ono aliriddawo taata w'omwana alabika yankoowa alabika teyagala nakuntunulako ogezezaako munyonyola byonna wagezaako byonna tuwanitokaaba kuba wonaakaaba tekigenda kuleeta taata wa mwana mbuulire tule engeri gye tuyinza okukikwasaganyamu aliriddawo taata w'omwana wamunyonyolako obuzibu bw'oyitamu era ebiziga bimanyi naye nga bumanyi abasajja bananga abasajja yafuna omukazi omulala tandabawo ngezezaako okukola buli kimu kale tewangambirawo mu kusooka osanga nandigeze nejogerako ko naye kati mbadde nsaba ndeeta omwana wange atisita ebbanga lyengenda okumalako waneeno mbeere ngaomwana wange embeera naye ennaku ezisigaddeyo 7 ezinakuba kutujja kende tugenda kuba tumaze oyiiye kati mavini ndowooza omulabye ojja kwogera naye omulabye akambuwadde kikyo eky'omwana mpulira nange kinkutteko era omwana oyo genda omuleete nze ngenda kwogera ne mavini okkiriza
agwegenda oleeta omwana banange mukama katonda akunjagalire omwana oyo akumbere kyosinga okwagala akwongere akugabirire ye mukama katonda wageze nga mbonyebonye n'omwana wange naawe ndandika kunoonya kye bagenda kubeera buli kaseera tembeera nga noonya wenaabeera nagenda omuleete lekerawo amaziga galekerawo lekerawo okukaaba tekigenda kukuyamba Joan sirika amaziga tegenda kuyamba ssaawa zino nze kugenda kwera ne Mavini agenda kukkiriza tasobola kugaana oli mwana talina musango nanga akasajja katayi kali eyazaala ng'alina omusaayi oguli awo ogutambula ogutaayayo ogunoonya obuddamu Joan chichi. Joan chichi. Uyagala chi. Just okwebakako webasa. Banange. Joan uyagala chi. Chichi uyagala chi. Jangu. Bana kati mchalanga wakusanga. Kajoni gore wakusanga. Gore wakusanga njagaza chi. Jangu. Chichi Joan byange ne byaggwa. Era wanumbye makaga bino bye nagambye. Ngole chi Joan. Njagaza chi. Wachichi njagaza. Joan ni dabana ya andeka. Joan. Nawe. Joan nedda. Nawe. Joan. Joan ndeka. Labayo. Joan chichi. Katono. Katono chi. Nedda nedda ya chike emere da kabiri ndeka. Tewali agenda. Joan ebintu byange anedda bana ndeka nawe ndeka. Wachitondeka. Wachitonsasira nondeka makagange nondeka makagange Joan. Nagira. Nedda bana nedda. Sisobola nedda. Sisobola. Awo tukirabe nawe kitulemu nawe. Ati nawe nakitunulemu. Binti akitulemu ntya. Binti kimanyi banga tene kitya. Nedda. Joan nedda bana. abula totandika mboozi Nekubanga limaze naawe. Okyalimu ebyo ebintu nti nno nimba biki. ngala kisibibeera Sisobola kukemebwa mukazi yenna. baira wallahi Nkutidde. Mbuno. Tekisoboka. Tekisoboka. Nze ate bankubulira olaba. Omukyala ne bwanneeyambulira nga ndi wali nga mulabako. Sisobola kukyuka mbeera. Sisobola kukyuka mbeera. Mbuno mbolo ngaki. Toina feelings nti oba ki. Nzirina. Naye ninazo weka. Zizo. Yeah. Towakana. Era omuntu omulala yenna bw'agezaako kugamba nti nga zonna zigwa. Naye bwe nkulabako gye ziva simanyi nayo. Nga nzina obugigi nga bunzijula. Mbadde sikimanyi. Tolaba nakati. Mbadde sikimanyi. Tolaba nakati. Obugigi bwanzijudde. Bukujjudde. Nkutidde. Kati bujulwa kitongamba. Hanedda. Njagadde leero otegeere. Nti bwondabirako bwotyo bugigi nga buyikayo. Mbaye temuwulidde nga nzija. Mbadde mbayitiddeyo okuba okunywa. Mbadde awo ne ndowooza nti okusinziza akabanga ke mumaze mu kisenge mwetaaga okubaako ne kemuli awo. Joan. Okoze eki? Bino bikwasa. Surprise. Obikwasa ani? Surprise ate ya kino kyatandise. Njagadde mbaweka surprise. Banange munjagadde. Kiki? Joan kiki kyokoze ekyo? Nkoze ekyo. Toddamu Joan wabula. Wesibeeko. Ojja mu kisenge kyange ng'oyambadde bwotyo nga ndi ne Mavini. Kino night. Weba night. Budde bwakiro. Bika gwe. Wabula bannange. Kati bina byali buto. Just njagadde bawa ku surprise. Naye tweyanze naye tubadde tuli bulungi.
sayo juisi otuli bulungi afi ne batayagala kale bantu mwe muli babi ate tuki ate nga mubyagala mujja birya mubyetaaga kale wakiri mulyako bane kiki bane kubadde ki Joan bino byenkugamba sabikugamba sibye mbadde nkugamba sibye nagambye obirabye kati ayagala ki adalese juisi abadde alese juisi kati gwamanyi kati kiki gwamanyi kati ate olagawa gwamanyi Mavini kati ate ogendawa kiki ensonga ntono nnyo nsonga ki tubadde tugenda kwebaka ati nze kati sikyetaaga kwebaka nze okutuuti tugenze onyigidde ki biki byakola tujja kudda asi tugende twebaka obudde buzibi wabula kaŋŋende ate kati olagawa obudde buzibi nonoonyayo ki tugende twebake tonga nti Joan yaleese bino byonna ati kati nze otulo sikyalina tulo mwagazaaki ani nze nakyemwagaza kyalina tulo ogenda nina kyemwagaza njagala kati kutula muddiro kulaba tv tugende tugirabe gwe sigala mu kisenge sisigala sigala mu kisenge sigala mu kisenge olabe sigala wano tugenda kulaba ffenna tv tugende twebake naawe odde buzibe saa zino saa musanvu atutanga tutya ku tv saga bintu byakunsumbuwa gwe yabireese kiraba ale nabireese kati sole ki ate aleese juisi omukyala ategeerekeseeko amannya aga Patricia nga wa myaka 26 asangiddwa ng'attiddwa mu bukambwe obw'amaanyi era n'asuulibwa mu bisirikko by'omu Kavule e Buwambo. Poliisi ekyakola okunoonyereza kwayo erabe nga ekwata abatemu bano. Abantu batemulira ddala abantu bwe batyo. Ate obutemu bungi ennaku zino. Omuntu n'akeera ku makya n'atemula omuntu n'amusuula mu bisirikko. Abantu balina ettima. Bayinza nokuba babanantalo z'abasajja. Era tezisukka kuba z'abasajja. Bambi. Kyemulaba kyendaba. Obwaki? Ntemu. Lekera okutambula ekiro. Era ono yamutetola bagamba yamutemudde essaawa z'abadde 3 ez'ekiro. Kale obudde bwabadde bukyali okimanyi? Ayinza okuba omanyi oliyo amakubo abantu tebasobola kutambulira mu ssaawa ezo kasaziwera 3. Nga bayita mbufundafunda. Amakubo. Bambi. Officer. Buzibu ki ate bubaleese mu nnyumba ekiro kyaleero? Yegwe mukulu Marvin Sebagala. Sebo yenze Marvin Sebagala sebo. Sebo. Kikoze bulungi. Omuntu ono mumanyi? Ono. Kandabe. Ono mukyala wange. She's your wife? Yes. Chloe. Iyo. Eno wale, eno gundi, eno IDC yo. Idea. Eno ID. Si yeno. Kati sebo. Sebo mukulu Marvin, soko tuwulirizeeko. Omukyalo we twasanze wallet eno crime scene. Ey'omuwala kubase. Wallet eno yamaze okumutta n'agirekawo. So, she's the suspect. Afande. Tugenda naye. Afande tekisoboka bane. We are taking you, madam. Don't shout. Marvin. Afande kakanamu. Glory. What's happening? Marvin oyinza okukkiriza afande byagamba. Wallet yo bagisanze crime scene. Wallet bulijjo singinoonya nga sigiraba. Yiyo oba siiyo? Afande wallet yange Joan. Nedda musooke muleke. Ani gwe yatemudde? Ese omuwala bwata Patricia myaka 20 n'amusuula mu kisiriko. Keep quiet. Keep quiet. Wulira entiisa. Okimanyi ti ono gwe tuva okulaba muti. Go for her. Yono gwe tuvula. Glory, omukoze ki? Kati nga nzimuse sawa meka. Glory, how can you do such a thing? Hurry up. Mukulu Marvin, Afande katuuka tenda. Temutumalya biseera. We are doing our job, please. Afande nze sinabakola gudu. Nedda genda. Nyabo. Temutumalya biseera. Bantwala. Kati nkole ntya nga Okolo kyange nga Mwete tugende. Ffenna.
ate tutya Jowani tugende ffe nakati nze sibimanyi nango yagala kunzita ate kati ngankutira kyenze nze sinakutta with due respect gyenkuwa omukyalo katonda wange ojja musanga ku poliisi okitegedde byonna bigenda kugwera ku poliisi ojja musanga ku poliisi bantwala kati afande yali apa bigo mulayika mukozi Glory wakoze iki kino Glory mavini saakutta muntu aga katonda mugulu saakutta muntu Jowani mama move can you move wabula tugenda ffenna kati nkole ntya tutya tugenda kujja kati katakusaakunda kagende nze kanze mavini bantaddeko empingo nze sina kyennakoze move mavini mberekera tugende ffenna mutta abantu ne mumala ne mwekaza can you move out tugende tambula you and you we nawe tubagala ku poliisi ekya mukole statement about this enyumba yonna tugyetaaga ku poliisi okay mukulu mavini sebo tugenda kujja tukole statement move bannange obirabye olabye abakazi we bali abazibu tubadde wano tulaba TV bwawoza bannange alabika kundi ya musalabika musajja ng'omukazi mutemu mukama kale mbadde negomba omukyalo oyo ngangamba ye omulokolo ono mukama gwe yakkakanya gwe yajjako amasitaani gonna n'amufuula omuntu omulamu n'amufuula omuntu nga mubutuufu mumwegomba Sister Gloria nswazizza nnyo olabye abantu bazibu kati banaye mukwano twogera kuno nakuli kugenda kukola otya kubanga kankubuulire kyotuuseeko kinene naye olina okuguma simanyi mukazi kyatukoze naye tofaayo Glory yakoze ki bannange yakoze ki tofaayo mukama agenda kuleetera omukazi omulungi okole kino ekifaanako yakikola ddi omuze yaguyiga ddi omutemu muleke musangule mu bwongo obwo tandika chapter empya saba mukama katonda agenda kuleetera omukazi omulungi atali mutemu omwesigwa atali mwenzi agenda okwagala kubanga bingi byobadde ogenda okutegeera mu maaso awo naye katonda okumanya katonda g'osinza akola olaba katonda wakulaza omulabe w'omumangu okimanyi nti naawe abadde asobola okutta naawe abadde asobola okukujja mu bulamu bw'ensi eno naye si ffenna si buli mukazi nti muzibu naye munanga omuntu abasinga bakola ebintu byotabasuubiramu ate omuntu weetegereza nga nnyo entunulayo buli omuntu w'omulaba nga abeera munyivunyivu buli kaseera abeera mutuggubavu singa atera okukola ensobi nnyingi naye simanyi bwe tugenda kikola mami jangu tule wano my baby how are you are you sure you're fine wano wakusanyusa onyumirwa labye walabika obulungi tebaloberekana kalungi bulungi ngwenyikisa olina neddiini ofunye ku kyokulya tonnaba kufuna kyakulya bannange kisoboka sorry gwe Stella wanji anti kirabe zino sawa mmeka zino sawa ziri mmeka ziri sawa 3 ate nekizambulu gwe sawa 3 mwana wange tanaba kufuna kyakulya basonyiwe anti mbadde mmaliriza ansagala kunesiriwalizaako ntonda kwesiriwaliza waneno omwana wange nakugamba essaawa weziwera 2 aba alina okubanga amaze ofuna ekyokulya ku ssaawa 7 zenyini oba olina okubanga omwadde ekyokulya kati ssaawa ziri mmekawe oli mukwasama mwe oli musiru tomanyi kyakuleeta waneeno mujja muzunga nga musaba emirimu wanyumize wamwe muli banaku bazibu kati omanyire omwana wange bw'olijo nti omanya kyolina kukola kiddangamu ne kibeerawo situkagenda kirabe kyesiriwaza obunaku obukujjudde obeera mu bagagga nga ate otandika kwesiriwaza ate yange otegekera omwana wange ekyokulya ndowooza ompulira
Sagala kuwoggana nnyo. Nziramu, Stella. Pulira anti ngenda muwa. Oli musiru. Oddemu olete waine ebyokulya nga omwana wange ebyokulya bituuke nga togize omulabo ogutwe. Ebyo mwesiriwaza ebyo ewammwe ebyo. Omwana wange omusiibya njala naye kenyini sinake naalidde oli wano ozunga buzi tomanyi mirimu gyo. Atuuka ki omala gagulira abantu tosobola kubuuza nti ani ali awo lumu oligulya n'abatemu obutaba nampisa omala gagulira buli asanze wamakwata ayo ojja kunfunamu obuzibu. Nyama. Yegwe atimu Joan? Yenze. Tonyonyole. Kamanze ofisa nze nalaba anti oyo nga akuteeyo wallet nga agiteeka mu kasawo ke. Nnakola ki? Nga bwe yamala ogiteekamu n'atambula n'agenda. Oh, yasamachi olebera. Can you keep quiet? I can't keep quiet nga bali mukumpayiriza. Aina bukaka afande. Aina bukaka fabulaga ndi naye wallet je nali nkuteko yeyo je muje muri mama muwala nyonyola. Nyonyola ngo tugende ku police yogera. Nali wali ngansimula kati yena averi mu kisenge cha anti nga akuteyo wallet n'agiteeka mu kasawo ke n'atambula n'agenda. Gundi gwe. Mama, you are under arrest. Tukoze okunoonyereza. Oli mu binnyo. Fingerprints zetusanze ku wallet. Wallet no gimanyi. Fingerprints zetusanze kuno. Zimu zetusanze ku mulambo. Ogwatiddwa. Kati so, nyabo. You are under arrest. Oli mu binnyo. What? Arrest. Afande. What? What? Nedda. You are under arrest. Kati afande si alina kyakuzza. Sina kyakukola. Ate sigenda kusiwa. Washiri kati kampe n'omwana wange. Shoot me if you can shoot me. Nzita. Nze sikyalina kye neetaaga. Obulamu bwantamata dda. Tukoze okunoonyereza ku musango ogutambula gw'okutta omuntu. Omukazi oyo yatta omuntu. Omukazi oyo yatta. Fingerprints ze tuzisanze ku wallet n'agyegaana ate ku mulambo ze zibaddeko. Nyabo yo under arrest. Ate kwate ku wallet ate fingerprint ate biki ebisi. Buuza muwalawo, buuza omukozi wammwe. Stella yamulaba. Stella kiki? Nyonyola buli kye. Sereka! Kyasamachi. Akwamaze nalaba anti nga aba mu kisenge kya anti Gloria nga ine. Ogenda kunyonyola buli omu ogenda kukomawo. Agiteeka mu kasawo ke bwe yamala ogiteekamu n'atambula n'agenda. Gwe mba. Gwe neesonyiwa. Mavini bayo nawo yakutaka. Kiki? Neesonyiwa. Tobaako kigambo kyonna kyoyogera. Bino byonna biva ku ggwe. Obuzibu ye ggwe. Nzokera ku makya n'enzita omwana oyo atalina musango. It is because of you. Kitya? Tokimanyi. Kiki kyemmanyi? Banga ki nga tweyagala nze naawe? Tobimanyi. Tujje tweyagala tutya? Tojjukira emyaka gye twayagalirangamu nze naawe. Tobijjukira. Kati oli wano weesiriwaza naawe oŋŋamba mbu simaali nakola. Oyo omwana gwe nnata talina musango. Obuzibu bwe bwali bumu ng'ayagala kuntwalako. Ne mugamba sigenda kukkiriza kutwala gwe waakiri obulamu bwe buggwawo. Yensonga lwaki namuggyawo. Kuba nja kumutta. Kasita waffe babiri. Sebo. Mavin. Ono omwana wo wa muntumbwezo. Kati salamu. Wandekera olubuto. Kyasobose dda. Omwana wange atya? Tojjukira gye wanguliranga. Kati kankubuulire. Nze nali malaaya nga neetundira kabalagala. Omwami woyo gw'olaba gw'oyita ow'ebbeeyi gw'oyagala ennyo okufa obufi yangulanga buli lunaku. Ne tutuuka ekiseera ne tutandika okubeera nga tetukyasobola tansasula na kusasula nga njagalanga mukyala we. Kubanga buli lunaku yajjanga wendi. Giweze emyaka 8 bukyanga omwami oyo siddanga mulabako. Giweze emyaka 8 bukyanga twawukana n'omwami oyo. Yandekera olubuto.
era y'omwana ono ekigendererwa kyange okujja wano era nali sikyabikola gwomuwulira yegana tewangulanga tewajjanga nongulanga buli lunaku gwono omwana womutunulira takufaanana n'omutunulira asoza sitaani gamba nti ogulanga ku malaya yenna yenna kati ŋŋenda mpola lwaki tewaŋŋamba nti wazaala omwana wange okiwakanamu lwaki tewaŋŋamba lwaki wasirika gwe wali olabika wali onoonyezaako singa taba kuba katonda kundokola nali nja kuddamu okulaba omwana wange omwami wange bamufumise help him Marvin kubira ambulance yangwa kubira ambulance yangwa Marvin bleeding Marvin please lift Marvin the man is heavy let's go